Era bagenda kusooka olabe story eyo olabe bwetambula byabadde tuongere tunyumyemu ne Uncle Jenkins ali ku telefine asigalawo olutambula mba celebrities. Ekibaluma nga family nti muntu ndugaza nnyo kati recently emabega keyo ibrake yajja keyo covid enaka ngati interviews nziseraga mu bintu bya achievement ne interview ogenda kwesanga ati muzikoledde waka asanga yakayumba maybe akaba tisa okaisa otya kama batisa era ne bakaneminga ayimba woyo wakola biki abijawa wazeho controversy about our son Churchill yeah ebadde talk of the day minister omuna jana agamba oyo mwana abadde balamu ngo yetanajja oyase n'agamba nti bamutuwe tumuwerere ono we Kampala nenga yani Charlie Patogabia nenga twasima ku codiline kusaba school fees si atenda banabo bachitwalidde nnyo nti family yabasiru wo n'abajjanga befuula aba opposition ne bagamba nti mu family ya Kyagulanyi bazaleyo omugezi omu. That is very bogus. No, but they talk before even 2021. I mean 2021. Now after this, ate bagati ate mwafunye yo. Where were you nga Kyagulanyi akyali bubi nga akyakwata n'ensenena? Where were you people? Because you were there. Where were you when he needed the heat? Where were you when he wanted to be the star? You were not there, but the family was there. Fe tunabaganda befe basinga zikaline gomba. Basiru yo family yabasiru really. Omusajja nazaala abaana asatu mu bana nga tekuliko mutamivu wa kubo family yabageza temujja mulindeeko mu kale ya sampling bazzukulu tukyalina abaana balaba nnyo ekitukoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira as a family kuwone bwotambulako nasanga muto wange Mickey ng'ayomba nga omuvubuka ssebo ngambi wontoyitawo agenda kulaba Kyagulanyi gwe tusiiba naye nga kugamba ngala bali important yino tuka uno omuvubuko twali tulaba bikonde somewhere ngenze mu toilet mu bathroom ngendo komo nga tudde mu kifo kyange okuba ina kyawo kwesimba anaganira onaganti ayirake wise. No, there's a time for Iraq and there's a time for family. Now it's Bob Wayne oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya lyo gwe ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya lyo gwe nja kutuma liri so family mujiwe ku ka space kali bwana Kyagulanyi nti aina amagezi nze siina really oli mukuwana Kyagulanyi ngate yatuzaala ali omu kyakiyiro nti mugezi ekitegeeza kitatte ku kitaffe yali musiru mama yaffe nga ye mugezi okiteera kakati bigenze ku baana muzaala wa BBS Telefina bwatula bingo njigumiza nnyo on program Sumulula kwate simu yo nagambye teweetaaga smartphone oba katono mapesa kasitoba kono muliro ngoinake 12 n'okudagula jokomo okubwatula jokomo okuwangula ensimbi za jokomo okuyingira draw ensimbi eno tujigabba bugabe tudibuda budibuzi kasitoba erawo ngonyize ngabwe kugambe *238*10# 12 zokaze wetaaga obwatule tusobola kubwatula tusobola kubingula nga tobinze so bingula right now Uncle Jenkins tukomyewo ku nsonga ya Eddie yawe ne Kakalamu interview etambudde nnyo naye tukusaba gwe otuwe side yo ko ku Eddie yawe n'ebirowoozo bye ne byayogedde byonna ogwe otuwa side ki nze mpagira Eddie yawe kuba Eddie yawe mmanyidde banga dde n'okusinga nire mmanyidde Bobby Wine Eddie nga tukola music kasiwukirawo ku studio we nasingana Eddie yawe Bobby agenda okujja okola akagoma kalolendera yajjira ku Eddie yawe yali recording out album ennaku efulumye n'ofuluma so kiba kikulaga nti Eddie yawe nga mukulu wa Bobby yabadde olumuli Bobby lwakola ki lwagoberera olwa family yamusooka mu music yamusooka mu byobufuzi music yonna gwe yakolanga mu Firebase yamukoleranga mu Dream Studio ya Eddie yawe kiba kiraga nti abantu bonna abagala Bobby Wine bamanye nti ate mukulu we yawe yasooka okukola ki omuwanirira yasooka omukwata omuteekateeka kati wali omuteeka waali Bobby ali waali nga yawaali nako ettaffaali oli bw'ajja n'avuma oli basuusoja bye bakola si kituufu
mbanda banga ate omukulu baba yawe bamuyisizaamu amaaso kyekimuluma. Olowooza abantu bano kike babuusa amaaso ddala balina notion yaabwe nti Bobby yasuka ku family kati waabwe. Edison kyaddabuuza nti God forbid bw'abanga mwami Bobby Wine mukama amujjuludde mu nsi bamuziika Gomba bamuziika waabwe nsubira muziika Gomba ku bijja bya family. So family esigala yeki ye family yenkulu tuba ntulina okuwa family ekitiibwa nga bwe tulaba nti omukulu Yoweri Museveni waali ne Salim Sale yamulaba wayagalira tayita mu protocol ya gavumenti ne bo baagala nti yawe bwagala omula asooka oyite mu protocol ya foot soldier olikotuuke ku ye kyalooza nti si kituufu ne bayisaamu abantu amaaso ne bamuvuma. So ze ndi ku sayidi ye statement gyakoze nti politics yatuyisizaamu atuletedde okuyisibwa amaaso nga family yadde statement yenyizizza bali nendaba abantu omusajja bamuvuma yaddeyo omusajja mugagga. Of course family yonna ndowooza yatuuse time nagaa nti nze nasooka Bobby okuba omugagga okiraba. So nze muwagira omusajja mutuufu lwakuba ne kakalaamu yaluguddemu interview musajja yabomba yagenda kukola bibye ate yakoze interview nekye bamukoze bamuweeramu naye ate nga agenda ku kadi ya Nuupu gundi kakalaamu yagenda mu kakofiira okugenda gye yagenda ebbaluwa yava ku kitebe kaakati bamutabukidde simanya. Kakati ensonga ya Bobby Wine bukyanga afuuka politician kati atambuzza ekintu kino ebbanga liweze alabye ddi family obudde bwa family bwabwa ddi ensonga eyo alina simanyi oba afuna obudde obalaba naye Bobby agala nnyo family ye kyo nkimanyi kabeere ba Mickey Wine kabeere ba Banjo walabako ng'akola ne pata waka ne bajja ne bajaminga tobalako nga abantu be kyansubire nti afuna obudde obumala family yonna giwumbawumba n'agiteeka wamu ng'ajjeko ebya politics kuba ne Museveni afuna obudde n'agenda erwakitula nasinga n'abantu be nga aba gavumenti tebaliiko kati naye amanye nti at the end of the day kisembayo ye family bino byonna tujja bikola obufuzi politics biki ne family yesigala family era asigala mutabani wa Muzeeyi Ssentamu ng'oggyeko bino ebyaki ebirala byonna. So abaana ba Muzeeyi Ssentamu baganda be abawa obudde ate agaye foot soldier balekeraawo okuyisaamu olugaayu mu baganda be. Kakati olaba ensonga eno wetutunuulira Eddie yawe mukulu wa Bobby Wine Bobby Wine mutuufu alina kuba muto wa Eddie yawe ensonga eno tulaba nti balina okuba engeri gye bateekawo protocol nga family ne baba nti waba mukulu wange ayisibe nga mukulu wange ensonga eyo ne bagimalira ngaeyo nga family nate nimba foot soldier si ba family era ba family tebanavuma ku yawe ba foot soldier sina ba kitebe kya Nuupu ba foot soldier be bayisaamu family twala nga bakuba Nyanzi yena mulabye naye omwana ate nga Nyanzi yawerera Bobby Wine kituufu ne Bobby Wine azenga akyoge kati mulina oyalinga taata wa Bobby Wine mulina omuwa ekitibwa naye mujja ne mukuba n'omukulu amaye mumwongedde mugenda bana ojakakana nga Lizo mumanyi mukyala wa Maddox oyo kati yayinza wana yaddako naye bagenda muwa ate omanyi oti balinga Lucy Cannon gwe bakwako nga bakuba regardless oba oli mukulu wa Bobby oba wamuyamba mu mbeera ki bo tebafaayo bagamba omuntu kanti waffe ffe tumusalirawo naye si kituufu family sigale nga family bakulu be bakojja be babawe ekitiibwa kale okusinziira ku mbeera gye tulimu mbeera ya tuyingidde ebiseera by'ebyokulonda era politics ali bugumu lingi nnyo